Yes, for ADTV ujimbaniriza akade kano mwasuze mutya muri mutya ngenda kubasaba mu subscribing ate munyigene kade kitalo nnyo ajikira tamale mindi sini yafudde onako logulo zade sando zanga mukaaga ezekiro ezo matumbe budde era munange enteekateeka z'okuzika zigenda maaso naye nga baabe ekiramo kiti yali kabaaba ayinza okumala ku nsi ennaku nga 8 kubanga abakyala badde alina bayitirivu nnyo Kasuku abasinga beebuuza Kasuku lwaki Kasuku lwaki bagamba Kasuku buli gwakolako interview yakutuka yafa bonna mikwano gye bonna bazinga akolako interview bafudde era abasinga bagamba nti muzeeyi magala nti bandibadde beegendeza ne bazubeeda ngogambye batandise okusala omugambo balinganga bagamba nti Kasuku munnange ayina ekitategeerekeka ekiviirako banne okubanga bafa ajjukira ekyoli yagenda Katolo bwamba yagenda akosa ne Uncle Tamale mirundi naye agenze munange ebimu bitambula kadde kano ku mitimbagano naye nga munange abasinga bagambye mulekeraawo kubisalira abantu mulekeraawo munnamu okumuteekako ekinankane balinga bagamba nti Kasuku nti aliko ekibeerabeera ekiviirako abantu bano okufa era abasinga bakiyisa ekisiraani naye nga ebetusaba binenyeza munno okufa kuba kufa kiba kyazibwe kityo teriyo muntu alina kontrol ku bulamu bwa muntu teri muntu alina kontrol ku ekyabasinga balina okukimanya newankubadde bangi kale ndowooza kale neringanga coincidence ndowooza kiba kizze busi nga kiba kizze buzi kiba kigudde bugwe naye nga sisuubira nti alina omukono mu kufa kwabwe ng'abasinga bwe bakola ki ng'abasinga bwe bagamba kizze buzi nekimusanga nga babadde mikwano gye ate nga abadde abakola interview naye nga baali bakufa omanyi ebiseera ebisinga okufa era kalenda ziba nnaku za mwezi nga omanyi nti kalenda etuuka n'etambula netuuka ku nnaku z'omwezi 3 negwako kati n'okufa buli muntu agenda okuzaalibwa ku nsi kuno aba ne kalenda ye era ennaku ze bwe zituuka ez'okufa tosobola kuluyitako tosobola kulusimatuka tosobola kuwona ndowooza balengera bonna kati bafu mikwano gye bonna babadde mikwano gye bonna nga gye mikwano gye egisinga abo boolaba ndowooza balengera era nga basinga okusipendinga nabo obulamu oba tayimu ye ndowooza olengera abo Uncle Kato nga bagenze ku mbuzi abo baali baguze embuzi nnamba bano bonna babadde mikwano gye ebyaddala omanyi mikwano gye ejja ddala era nga basinga okusipendinga nabo tayimu ye munange byebyo okufa bwe kutyo obwo bwe bulamu nabagamba nti obulamu bwe butyo bo tetwafuna bwa ddembe obulamu bwo si bwa ddembe kuno ku nsi kwe tuli era omuntu oba olina okwegendereza nnyo kubanga tusobola kumanya lunaku lw'ogenda kufa Uncle Tamale mirundi ekyamuse bagamba nti amazzi gamutuuse ndowooza ku mutima omanyi omwami naludde ebbanga nga mulwadde ekirwadde nga kimukekejjula kimutawaanya kimuluma naye ng'alumizibwa mu kifuba amazzi gamutuuse ku mutima ndowooza oba oliawo omutima ne gulekeraawo kubanga gukola ono yabadde ekisubi yafiiridde ekisubi mu ddwaliro ekisubi kye yabadde okumala ebbanga abadde amaze ndowooza wiiki nga nnamba naye nga munaye Kasuku sisuubira nti alina ekisiraani kyonna ng'abasinga bwe bakyogera kubanga abasinga batandise okumusongamu olwo ne bagamba lwaki gwe buli okolako interview yafa ekyuli yafa yasooka okufa Uncle Kato n'afa kati ne mwami ono naye afudde mu space no ya myaka 2 mazima ddala nno bbanga teriba ggwanvu nnyo space ya myaka just 2 gyokka bonna bafu bagenzi ate nga bonna gibadde mikwano gye nze ngamba okunyolwa alina kungi kubanga simanyi alina kontrol ku bulamu bw'abano bonna just kiba kizze buzi nga gibadde mikwano gye ate nga bonna abadde okugamba spendinga nabo time nza kyazze buzi kati abasinga munnaye bo bakirowooza bwe batyo nti ayinza okuba alina kyamanyi ku nfa zaabwe bano bonna basatu likinga commenting subscribing ogigene kale munange bitalo mawulire gatandise kubanga gatambula olunaku lwaggulu ssaawa mmeka ssaawa zabadde ndowooza nga 6 ogw'ekiro zali sanga 6 ogw'ekiro byebyo
Kasuku bamutandiseeko nga omanyi social media ate social media kasite kutandikako bannange simanyi nakumanya mukwano gwe simanyi oba anaamuziika mu mirembe kubanga kye bamukola beebuuza Kasuku lwaki gwe buli akwesembereza yaafa lwaki buli akwesembereza yaafa era abasinga balabudde ba Shalom ne Zubeeda kw'ossa ne Muzeeyi Magala kubanga bagamba nti oba oli Muzeeyi Magala nti ayinza naye okugwa mu mbi za Kasuku naye nga Kasuku si ye Katonda ekyo bannayuganda balina okukitegeera balina okukimanya Katonda akontrolinga obulamu bwaffe ffenna kuno ku nsi yabukontrolinga ffenna wano ku nsi ate Katonda tamanyi oba okumibwa bammundu oba okola ki kubanga Anko Tamale emirundi abadde akumibwa na wammundu mu ddwaliro oye Katonda tamanyi kiva ebisesinga onoobeera okumibwa mmundu ng'okyali mulamu Katonda aba tannatuusa kujjulula ni waba asazeewo okujjula ne wobeera okumibwa zi Black Mamba mmeka nawe Katonda omumanyi Katonda si mwangu Katonda yafuga ensi eno yatukontrolinga era obulamu bwaffe ffenna yabukontrolinga kyobola Akasuku badde bamwesonyiwa just tekyazize buzi nga mikwano gye ate ne bafa kumukumu oba ne bafa omu ku omu kyazibuzi kitalo nnyo ekya Anko Tamale Anko Kato Ismoil Access bonna baalugenda space ya myaka 2 kitalo nnyo Kasuku bamusajja batwali maziga mbe bulungi mweraba